Kwa chao kuchitala. Akasawo kange razia okatuteka okitegibwa razia akasawo ekwanga namundo nemba baditwana olunaku mwalwetegekedde era mwambalidde eddala nga Buganda bwegamba kale muyingire oyambeko Mondi katuddeyo Sanchez obe bera bulala yefe abasambaganyi abazira nnyo tweddira ngabi akabiro jerengesa ebuwanda jali jajjaffe ensamba wano bwe tusibuka wulira n'omubala wano bwe tusibuka kali kutanda ne kakutwala mu bengabi wano bwe tusibuka abembogo emwabaki nange kanigatteko Katikkiro okubaaniriza mwebali kujja sanyuka okubala manyi asanyuse tabula nandakuwadde nentabula oli bwagamba nti nsanyusa okubula atalaga ssanyu lye aba mulyaza amaanyi naye nsanyusa okubalaba mwebale kujja mwebalire ddala eradde basebo miliyoni gyabasebo etuliso eradde balina miliyoni mukama kamande muzze mutudde tegabamenye naye oluusi otuula n'owulira ng'okooye mwebale kujja Omujja kumweraliikirira wano we muzze weewammwe ate muyinza okukolerawo ekyejo omuzzukulu bw'abeere wa jjajjaawe alina okukola ekyejo sanyusa okubalaba ozona alese erinnya lyange erimu erya Ssaalongo omusango muloope kubanga ekitiibwa kya Ssaalongo kinene nnyo ane ekisanyusa okubalaba Kwetololesi zonna twesimye nnyo olwa Buganda ya
ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Abaana ba leero katulwane okukuza Buganda, bafiirire ensi yaffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne sitenda, Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna, naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Ayizigitule oluyimba bafuge ekika ky'embogo. Yeffe abeddira engabi ensamba, bazzukulu bansamba lubega lukonge. Yeffe abasambaganyi abazibe ennyo, abalamu b'engabi abasambaganyi. Yeffe abeddira engabi tuli balangira, azaala nsamba yazaala ne Kimera. Ate Dawuditwa ffe bamaama be maasombira Namasole yeddira ngabi. Buwanda gyali jjajjaffe ensamba, ffe gye tusibuka wulira n'omubala. Kalikuta ne kakutwala mu b'engabi abasambaganyi. Yeffe ab'ekika ekirina ekisinga tulina amasiga agawera 32. Agogere maanyi g'engabi kireve erukula, twalya Buganda buliwo tutoola n'engabi. Stanza ebadde esembayo abeddira engabi bannabuwanda obw'Obuganda n'Obwakabaka tulwana, ebadde esembayo nemugitabula tugimaleyo. Yeffe abeddira engabi bannabuwanda ku lw'Obuganda n'Obwakabaka tulwana. Katonda tukuumire Lukoma Nantawetwa ne jjajja Nsamba, Mukama tukuumire. Buwanda gyali jjajjaffe ensamba, ffe gye tusibuka wulira n'omubala. Kalikuta ne kakutwala mu b'engabi abasambaganyi. Twongere okwaniriza Omutaka Nsamba ali mu makiiko. Bannaffe mutuuzeeko. Bakoze bulungi ne batuukiriza. Bakulembeddwamu muzzukulu waffe, omulungi waffe, omuyimbi Nakiiko Irene Namatovu. Era yatutegeeza tajja kuyitako n'emikwano gye abasambaganyi, ate n'emikwano gye abali mu kisaawe ky'okuyimba. Si weewaabwe kati be bobo waabwe. Kaba bagamba nti lwali w'omulamu tasamiririrwa. Kaakati kiseera nga kituuse bajja kweyanjula. Naye nga wano mu kisenge kino tulinamu omukuliza w'amasiga
Saalongo Mulindwa esigamini mwana wange kirawo Sisi Nansos Sikosimisa Mulamba olugobulawo ono abadde musaale era akyali musaale mu kisaawe ky'emizannyo era yatuwangulidde engabo emyaka ebiri bakamuta entya akusulamba engabi ono bwabeera eri azanya emirundi azanya ng'omukyala n'abaka ate naza mu mpiro gyengero ng'omwami ate n'atendeka ate n'abeerayo kale tumwagala ki era namukubidde lwakuba mumbize naba mutetekanzige naye nga nekituliko kaakati minisitule ey'obuwangwa yandibadde eri wano naye tugamba ekitesowazo minisitule ey'education and sports emizannyo okwewummuzaamu kaakati ono ye minisita aliwo ku lwa minisita Lawrence Muwonge ataliwo kati naye ngaatuli naye yagenda okutubulira ebyemizannyo ekisaawe ky'emizannyo kuyimba kubaka kwewummuzaamu abitegeera nnyo ono ensonga lwaki lwali ono namubanjulidde nti akulira amasiga gakubiriza agakulirayo mutakansamba yenna nyirigo ono era atuyambako okukubiriza era atiikiridde ab'amasiga nze ate nekiikirira olukiiko executive mutakansamba ekijaguzo kiri kiwanikukaserebati nangamba jjajja teekateeka ekivu ekwata akazindaanaawo nze Namatobayoyi Lutaaya nva mu ssiga ly'Amateeka jjajja tusanyusa otwaniriza tulina essanyu lingi nnyo kuba olunaku luno twalulindirira dda era tusanyusa okuba nti otukkiriza okujja wano e Buwanda Omukama akutukuumire. Erinnya eryange nze Sharifa Namatovu Sendegeya nangamba Sherry Matovu Sherry ye mwana taata ye Matovu dayo mugamba kutumye Namatovu era yezedda Matovu nkugambye nti omwami w'Amatovu ali atanga ate nkwagazizza kitaawe Zibwe tuwanange mudaka kyayongera tuli kawafuwe w'amaanyi okukyusa ebyasoba abaana bawala okweta amannya g'abakitaawe naye nga eryo lyenna liggwa Namatovu Namatovu naye gyataata bw'oba muli muwala naye lutaata we yangamba nti gwetegeeri beere sirifu walikyusa nditutte bwerigwayo nze Josephat Seguya era ndowooza okwogera ebyo nti ze bansitabulire bantereeza kivudde kubanga sijjako wano obutaka era omukulu oli ow'erinnya Ezzibu bw'ayogedde mazima nkubira essimu bulijjo nzije ne maama ono bulijjo bankubira naye nga sibamanyi naye kati mbategedde wadde bagaye nti nga neekuluntaza nga neebulankanya seebulankanya nze ani yeebulankanya ku kika ekyengabiikiramba neyanziza nejjajja bunayo era bamaze leero ndeeta kwegamba ntuuse era bwe ntuuse banakawewo kempulidde sikawulirako bweza emikono eyo
zensobera zo zenkolebwa nyuma zensoza mukono kati ntegedde bulungi byonna nzizengulu bannaye badde sebulankanya bwebulankanya naye mbadde era nga empewo era ziddeesi naye siri wa lugambo sikulimba nze nkola lukole wanza abamanyi ng'obuntu sirulina naye lwakwagwe mba ku muzindaalo okutukirawo era ng'eyeza ssebo jjajja abantu bonna abavudde bankaaba abalala ne basiima era wabula kankovaawo nate kyewuunyisa nange muli olugambo nange wetutuusenda okumanya tukola luli obutajja wa jjajjaffe gyentegeredde munnange ono namulindwa nti ye namulindwa naye Kampala eyo tuba tumita kalo kasiita ono gwogambye nti lwaki aggaddewo n'akugamba nti biwanvu jjajja tojja bisobola byebyo kale nga maze okweyanza omukyalo ono n'omwami oli bulijjo abannemirako ono okujja kati nebaza mwanyinaze Irene Namatovu oba yaŋŋambye tabadde nga kibuyaga mpiseemu nga kiyiza butajja wa jjajja bannaye byebyo Omukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera jjajja ndi musanyufu nnyo okujja mu kifo kino sigwe mwezi gwange ogusoose ate nsula sigwe gusembye Irene bwe walitukunga n'otuleeta jjajja erinnya nze Mary Flavia Namulindwa kubulamu wano kwesitukira nga ndi mukyalo Muganda Edirenga byakabira gyerengesa ndi muzzukulu wa omugenzi Eriko Kasozi eyebase e Masaka Kyalubu ate nga bamulumirire lwa Lubyayi nyanza nyanza isiga lya Lubyayi sorry abajjajja obeerewo ng'omukulisebo tukusaba ennaku z'omwezi 21 obeerewo ku Serena tukusanyuseemu tukuyimbire ab'engabi bonna gye bali era nina be nnakubiddeyo be nnakubiddeko nga nkusaba nti bw'onobeera ku mukolo ogwo kijja kumpa essanyu lingi n'ejjajja era nga nkusaba era otuwa omukisa ekivulo ekyo kibeere ky'amaanyi kiseeringe out titunde jjajja naye ng'ekisinga obukulu tukusaba ne bannange omukolo ogwo jjajja ogubeereko mu 2011 nenyingira mu kuwandiika basala zawedde naye ng'ono takuleka kubuulira kyakola ono ng'akuluŋŋamya ate ono oli mukodo mwaffe gwesagala kwogerako omujivulu ngaga nti akalango tukateeketeeke bwe tuti kyanyamba nnyo eyo nenvaayo nze munnamawole w'abaluŋŋamya b'emikolo mu Bwakabaka bwa Buganda era ensonga lwaki jjajja nteekamu obwesige ne Katikkiro ne nkwata omuzindaalo ku mikolo gy'ab'engabi naye nga bano balinamu omukono njagadde bakubookera omukulu tutegeeza omusaayi gusigala gukola ki gutambula mweddire mbawabidde wajja